Bana nze sibaawula. Kati Chameleon ne pallaso bwa Luganda oba? Kiwa. Nze sinaba Kagere. Nzo Nedda. Alaikum salam wa rahmatullahi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Balamusizaako nnyo abandaba nabampuliriza amanya tumwebaze Daniel koma live oba ku Matani Krabongo live kwendi sinzilio ni Krabongo Charity Foundation nate okubaweereza Wikids moment gemanyaga program tuze okubabuulira ekiwummulo kyaffe engeri gye tubadde tuli mu holidays kati tuze okubabuulira biki ebibadde tuyise tutya mu holiday tunyumidde etya connect group yaffe babadde batutwala mu kubuulira enjiri ne tuyita abantu ku church yaffe ku church Pallaso Ministries abantu ne bajja ne balokoka twagala kubabuulira wetugenda okwogerako nabo ki ekisinga tukyalenjinga ekiki ekisinga tunyumira ebbanga lyetugendeddeyo kiki ekibadde kitusikiriza okuddayo ne tukomawo ne tuddayo amanya nabagambye tumwebaze Daniel amanya go ssebo Amanya gange nze Wasago Banyes. Wasago Banyes. Are you fine? Yes. Are you fine? Ekyo kiba kirungi. Oh, mukulu wange. Wangi so. Amanya go. Amanya gange nze Kyakuwashirafu. Kyakuwashirafu. Professor. Wangi. Amanya go. Amanya gange nze Kizito Henry that to be better Africa. Ogambye ki? Kizito Henry that to be better Africa. Ngojeko Kizito ne Henry kiki kyoyogeddawo? Be better wiki. To be better Africa. To be better Africa. Kitegeeza. Kitegeeza. Nze to be better kitegeeza. Nze ndya nnyo butter. Butter. Olya nnyo butter. To be better Africa. To be better. To be better. Okitegedde. Ndi butter. Oli butter. Butter jeki. Ono prestige gwe bateeka ku mugaati. Gwe bateeka ku mugaati? Butter. Blue band. Nze muyita butter. Blue band mu Luzungu bamuyita butter. Nze muyita butter. Tengane gwe muyita butter. Oi. Kakati. Gwe holiday yo giyiseemu otya? Eno holiday. Ngiyiseemu n'essanyu twagala ne tubuulira enjiri ne tufuna ebirabo kwegamba bwe twagenda obuulira enjiri abantu abasinga batwewuunya nnyo okuba nti tugenda ne tubuulira enjiri nga tuli baana ba Mukama tumwagala. Okitegedde nze olunaku lwe twagenda obuulira enjiri nze ebimu byambeerera birungi awamu nempitawo nenvaawo nga ndi musanyufu wengenze nenvaawo nga ndi munyiivu. Gwe wagenda novaawo ng'oli munyiivu? Nagenda ewa Haji eyali atudde ebweru nga ayambadde akakofiira entalabuusi ne mubuuza Kasote nsebo n'aŋŋamba gyendi ne mugamba Mukama akwagala n'aŋŋamba maze tubuulira njiri gy'oli twagibasabyeko. Kati awo lwavaawo ng'onyiize? Ne mugamba tamanyi Mukama kyamutegekedde. N'omugamba tamanyi Mukama kyamutegekedde? Era n'omala n'otambula n'omuviira? Mu kutambula awo olina omuntu gwe wasabira n'awona? Obanga abadde talisitedde n'afiringa healthy, n'afiringa unconscious, nga abadde unconscious nga tategeerekeka nga alinyibwako emmandwa. Kati nze
gwe nasabira yete yabikola ebyo nti okuba nti emmandu ekuvaamu yeekanga omulundi gumu n'atereera. Nange esoko nsabire nange ntereere. Gwe nti gwe oli mwana wa Mukama obimanyi. Kakkana. Ndi mwana wa Mukama. Naye gwe tomanyi kiri mu mutima gwange nange simanyi kiri mu gugo. Ati nze nyinza obba nga simukirizamu. Kimanyi tino nti nze ntyobuuza naamu nti Mukama yeebaziwe. Soko nsabire ntereere nange. Kakati nawe bino byolaba ku TV n'olaba nga bateeka ebitaano n'amagi abiri mu baafu ne batandika onyenya ne munja ssente. Nawuliridde wano nga waliwo abagamba mpu baagala obbikola. Naye nga biri impossible. Nange sisuubira nze bwe biba possible abaana bajja genda mu Illuminati badduke Katonda. Naye Katonda neno Illuminati teriiyo. Nze ngamba Illuminati weeri kuba nejjo batulaze ku mawulire. Batulaze emisambu 3 pallaso gy'asinza. Kuliko ogwa white. Kati ate mbalimbe. Nze sirimba. Mwaniriza keesi erijje tunja nalabye. Onji? Nsobola mutereezaamu. Yes sebo. Yabadde Chameleon. Yabadde Chameleon. Soko tubulira amannya go. Amanya gange nze Laija Simujulu. Yabadde Chameleon. Soko obinyonyole. Yabadde Chameleon. Kyobola abana nti bafaanagana nze sibaawula. Kati Chameleon ne pallaso baluganda oba? Kiwa. Baluganda. Nze sagala gendayo nnyo wamma. Oyinza okwogera ku musajja nga abadde akubuulira. Ate ne kati nakyakadobera nga awakinga gundi zaffe programs zaffe zetukola. Ateekeddwa okuba nga aziwashinga. Waba aziwakinga Mukama amulokole. Amulokole. Naye gwe kati gw'obikiriza nti no byaddala? Sibikkiriza. Waba bikolera. Kati kamera yabikutte etya? Kamera yabikutte etya ebyo ebintu bye baatulaze? Isuubira. Era nze kasita bibanga byaddala Mukama amuyamba. Wanji? Waliwo abaawo omusajja oba neebayo yamulabye. Yamulabye? N'abikwata. Nabiwa bannamawulire. Bannamawulire bamusanzeewo. Kyebika yatambudde n'agenda makati wa Kampala. Asanga bannamawulire. Eyo ku Bukedde. Eyo wagenda ku Bukedde ajja basangayo. Wagenda ku Bukedde abasangayo. Abasangayo? Ye Bukedde eriwa? Bukedde simanyi. Tamanyi omu obadde okyaŋŋamba? Ebiba bituufu. Yes. Katonda abimulekezaawo. Naye sisuubira nti nze bituufu. Kamera olaba kamera ebintu tesasobola TV yabadde AI njiwuliryako AI ntero jjuwulira. Olaba kamera kamera ezo olaba abantu tulina kye tutasobola olaba ku TV. TV esobola bbanga etemya. Naye nga ffe tetukiraba. Kati nakigerezaako ne nkwata essimu eya muganda wange Morris. Nenjitunuza bwe nti nga nkozesezza kamera nenjitunuza mu TV. Nedaba nga ekifaananyi kiraga nti TV etemya. Omukulu. Anjise. Nakulaba wali. Ogeroga Mukama yeebazibwe Mukama akwagala naga mwana gwe onsanyusiza nze. Mwana gwe onsanyusiza kankuweyo omucungwa. Yesu. Si wabi? Si wabi. Gwe wagenda. Nawulira bulungi. Wabulira ku bantu. Soko mbulire enjiri. Nze kitegeze nze tomanyi. Ontandika otya nga nsanze mukulu. Nze ndi mukulu wo nina n'ebyesaawa zinene. Mugamba. Ngamba. Kugamba. Mukama ati kati ngamba nga bongamba. Mukama akwagala. Ate nga wakanda bongambira Mukama njagala. Je baleko sebo. Mukama akwagala. Nange mwagala gendo mbongambire. Bibyo bwe ngamba. Nedda. Ibyoka. Nomala novira. Kati nze kankubulire Mukama yeebazibwe. Amina. Je baleko sebo. Kali sebo. Mukama akwagala. Nawe akwagala. Amanya gange nze tumwebaze Daniel. Ndi muweereza wa Mukama. Viridde Katalaso Ministries. Nzize okukukunga okukwaniriza ku kyaki yaffe. Ojobere ng'osabako naffe. Tubeere ne services ez'enjawulo. Eyo olwokubiri.
ey'olwokubiri n'eya Sunday. Sunday service etandika ssaawa 4 paka ssaawa 7. Tuesday service etandika ssaawa 11 paka ssaawa 2. Nkwanirizo gy'osabeko naffe. Nja kujja. Ojja kujja? So ofunako ku namba yo ssebo? Eri 07 84 0784 tugende 56 ana omukulu erajja wangi wakera n'obulira enjiri nagibuulira abantu ne balokoka. iye Gwe wasanga n'omulokola n'agamba nze ngenda kujja mwana gwe. nina be nasanga abali Kyogera abantu bakimanye nga bali kasigala ne kapulaini nga bataddeko bali nga kanako bataddeko akamirako tekaliko nemira kyeki mira enkola gye balirako pike siku musi ebiri nga sikiraba kitegeeza neno naye bankola bagirirako ne mumwanyi olaba ne kasima enkola terina linnya mira bagiyita mira ne mayirungi wamma mukulu tugende mumaaso ne musabira teyali mukazi gwenga ogambye nasanga mulala ate bali nembasabira nentandika obagamba programu mansi y'omutya Sunday service etandika ssaawa 4 negwa ssaawa 7 Tuesday eyoku Tuesday netandika ssaawa 11 negwa 2 ez'ekiro nembagamba Katonda abaagala nembagamba bambadde nsaba ku namba yammwe enamba yo saagikusomere enamba saagikwata webale kubeera musajja wa jukira kale Mukama naye Mukama akwagala naye ate si mumamaka basanga ba aji naawe wasanga aji nze nasanga aji ng'ali awo asirise naine wiikiriifu ye najja n'amubuuza sibeetano ssebo n'amuddamu wiikiriifu ye n'amuyitako nze mwoyo antereddeko nga nzija ku haji nga ngamba haji msibeetano ssebo mulungi amugamba nti Mukama kyendi naawe gyebaleko that is not how to speak njogera y'abakazi nga toyogera nga bo omukazi ababba ssente sirika komaawo nabulimba mutaye n'obulimba bwammwe kati tulekerawo wamma abakazi tebabba ssente si ekyo balenzi abakazi abalimba bana abakazi baba balungi omukyala oba omuwala baba balungi baba n'empisa nga bafukamira nga babuuza banaaba engalo nga bagenda okulya tebayosa lunaku lwakuna babeera banaaba buli lunaku banaaba totujerega ffe nze tebagala baganabe waliwo abakazi abasota banyinaanye babawaana naye simanya ate nze lwaki munvuma nze sinaaba kagere nedda simulako bwesiimu nze nkubuulire nze wemba nga sigenda kunaaba mba sigenda kunaaba kugamba nze sinabakoko abazibu olwokuba mutonyezaako tondo wamaze kankugambe waliwo twalaba omusajja ebamuwa amazzi agenda anaabe ng'ali mu ngoye ze akwata amazzi mu bbaafu wano webati ekibatu n'ayiwa eno n'ayiwa n'eno n'anaaba ebigere webati n'emikono n'amaaso naye
Nako bwesi na kwatesa na jifunza na yeyisa akukali kazanyo. Akukali kazanyo. Abamuje bali. Naye akukali kazanyo. Nze ebyo sibikola nze ndi mwana wa Katonda. Wamma holiday wamekutambulije chana shiga. Bulungi. Oyogera nga bwe nkugambye okwogera. Bulungi. Oyogera nga okambuola. Bulungi ekutambulidde. Bulungi. Bulungi. Biki ebisinza okunyumira mu holiday? Nyaganya okulya emmere. Wama gambe. Anje mbulira biki ebisinza okunyumira mu holiday? Kuwandiika. Obadde owandiika nnyo. Kasireka kila seni. Baleke bali mu kuzannya. Bazanya beruma. Oli kasimu ayagala situla mwana. Wamma gye baleko nnyabo. Hey, how are you? Fine. Are you fine? Yes. Hey. Oli musiramu? Oli musiramu? Kubuzeeyo ekibuuzo. Kompote. Jamalek. Byonna byonna nze mbimanyi. Jamalek. Salamu alaikum. Kachimakeyo. Mbuza. Jamalek. Malaikum salam barakatu. Sirika. Daba bagamba bwe bati. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kudamu wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakatuh. Katenga jam tubuza na fe chibuzo na fe tukena babuza echo mudeni yafe. Wamma John 3:16 yagambe etya. Chimani. Ngombuziza wa assalamu alaikum nenje. Le molokole. Nedda. Kati kankubuza ekibuzo. Kambuza wa mabasiramu ekibuzo. Allah yasoka kutonda kintu kimwene ensi. Amina. Amina. Sala. Yasoka kutonda Amina. Are you sure? Awa. Okakasa yasoka kutonda awa. Katonda Amina naddako awa. Nedda. Amina mukyala sekyo kitegeeza mu bantu onaakubuuziza ala yasooka atonda kintu ki mu nsi. Okay. Wamma omuntu bw'ajjayo tugeze nga bakututte mu kooti nga bagamba nti no toli musiraamu. Bujulizi ki bw'oyinza okuwa okubakakasa nti oli musiraamu? Bwe bakutwala mu kooti nga bakugamba nti no toli musiraamu ng'oyagala gamba nti oli musiraamu, bujulizi ki bw'osobola okuwa okubakakasa nti oli musiraamu? Bravo, ekiva. Edduwa oyinza osanga nga n'omulokola agimanyi naye si ansa gye njagala mpa ansi wama nze nkubuulire nze nga bagala okuŋŋa ntino nti nze siri mulokole. Nze nsooka kuleeta abantu be nalokola nga nti Ashirafu namulokola ne mwatuza obulokole. Ashirafu nonaga oyo omusajja n'omulokole nze yanyingiza mu bulokole ate ggwe nje nyaka mubo ekiva. Omuwedduwa kyenkugamba kikino edduwa oyinza nosanga nga waliyo eri mu balokole eyalokoka nga ye mulokole naye nga edduwa naye amanyi ogisa. Dani. So nze nange njimanyiko ekitundu. Kalejeva. Rachagala manyira basiramu. Allahu Akbar. Awo baba basalu gambe manyo bakola we batya kabonero. Nje. We makapera. Kanze kambawa kapera. Aila. Alamu wangozi.
Amina silent. Momo. Asoka umulemu. Badde nkugamba. Kakati. Igwe kisho osobola oweerezaayo ku bantu abo abakulaba. Kubanga pozi abadde lwajjo okubasejjo gabadde mazaalibwa ago. How are you feeling? Okay. Now. The avenue. Natate Kechi. Wasaze ke. Nonyumirwa. Nene. Ade kala Ngeo. Chiyeka. Badewo mabanaye yo keki. Eda. Chebale ko simu. Twale sebo naye je baliko. Omukulu. Nakulaba walinga okuba ebirayiro. Ebirayiro ng'obikuba. Nga mitema. Ng'obichema. Nga biyingira mu matu g'abantu. Katusuubire ekigundi ebisuubizo bye wamenya togenda bikutulawo. Yes sebo. Sebo yakutuddeko ekimu. Ekyaki. Sijja bikutula. Oyo gw'olaba oyo. Tavuma asula ntebe. Nakuvumya eki. Nedda tukole bwe tuti. Nze najja waneeno. Nze tewali muntu anzanyirako nesimuvuma. Nze nali manyi ovumamu naye bwe nambeeranga ebiseera nga manyira waneeno nga ndaba abaana ba waneeno. Kibuuze namuvumya eki. Baakuvumya eki. Enkyogere. Kyogere kinakuvumya nga nakikuvumya. Nedda kale tukomaawo. Olaba kyembagamba kikino buli muntu akyuka tumugumiikiriza agenda ate buli muntu avuma ate oyo agamba muneti yamuvumye ye kuvuma akwata kisooka nemusongole mumwa nashimba nemutagaba wamma kyaliwa amaze oli kyaliwa naye ng'ogenda kutereera bano bonna baswazi bonna soko omugambe nti ngenda kuswaza soko omugambe nti nja kuswaza onde nga atereera tufumita banno ama masa kulaba wali nga seeka akufuutudde omusinde kenda va muno ku mulyango gwange oli mubuulire njiri nkulaba wali nga seeka akufuutudde omusinde kenda va ku mulyango gwange bwe tebakufuutulako wangi lwaki mwali mulaba abantu abasunguwavu ne mujja bali ku ssimu nati abasiraamu baba tebagala balokoka abamu kitegeeza tolina muyitako ate nashiba yayatula obulokozi sisobola nakulokoka sobola kulokoka nati bikoma soko tusaliremu edduwa so tuwa akapera nati so tuwa akapera kedduwa gwe waliwo omuntu alemesa oyo so tuwa akapera kedduwa nze ndikukayiga buyizi soko tuweyo koyinawo sinatuka mugumukira sekayiga so tuwe koyinawo wangi ayinza otugamba bahu osoko tuwa kugambye toyitawala atwala amannya abiri ag'abasiraamu nedda gwe njagala ompa amannya 10 ag'abasiraamu Madina amenya wae eryo tulisaziza tetugenda dikiriza Shamira nze nsobola gakuwa gonna Ashirafu Sharifu
Alimuwa. Nedda. Totana live. Aje mwana. Tulisaziza. Mulisaze mukano. Anagoka. Oyina anagoka. Shakulu. Kuna uondeka amanya ogasa. Bana bebaje asunzo tusuza. Enakogera kata. Kati okatoweddeyo. Seka bipowa. Seka kakana. Ogenda gatuwa oluddako. Soka ngendeko mu balale eno. Nze amanya 10 gonanga manya tenga siri musiramu. Toli musiramu. Pa amanya 12 agabalokole. Henry nga tona naagidde. Nedda. Nga tona naagidde. Ogambe 10 nga tona naagidde mu dakiika 4 ntandika. Elijah Biru Martha ziweddeyo. Ogudde. Dakiika ze nkuwadde ziweddeyo. Owaayi. Wanji Amannya go. Grandma, are you fine? Yes. How are you feeling? How are you feeling? I feel much better. You feel much better. How was your holiday? It's good. Was good. Omwana amanyina oluzungu. Omwana asinze Elijah. Omwana akusinza oluzungu. Towanise. Towanise. Soboza jadani. Wama anko wanise. Ndio mwana akusinga oluzungu. Mbadde waye nga sinamuya nga yogero. Wama, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. You're fine. What is your name? My name is Mugarama. Your name is Mugarama. Yes. Mugarama, how are you feeling? I feel much better. You feel much better. Mugarama, how was your holiday? My holidays was good. It was good. Hey, how are you? I'm fine. What is your name? Mukasa Jordan. Mukasa Jordan. Mukasa Jordan, what is your clan? Wow. Kati gwe professor. Gwe tukuleetera ekinene. Mukirete nze bampita professor buli kimu nkitegeera. Kati yanko nkugamba mpa ku matu. Uncle, you are most welcome on Pallaso Ministries. In June 7th, we have a conference. We are going to be happy when you are with us. Come, pray with us. Omukulu ali mukunuma ndowooza seeka Gwe yansiramula. Kati seeka otugambye oli seeka. Nedda ssebo. Nimulokole mulamba. Nimulokole omulamba. Soko kati programu yaffe enaatera tugenda kuggalawo kusaba akazindala osembe nga gwasigadde nako kuba kyondaze kyatego wasookera mu busiraamu noddira ddalira mu bulokole. Nze nasooka mu busiraamu naye wenali mu primary essomero nali nsomerako lyali ly'abasiraamu nensaawo nsooke nkyukemu ngende mu basiraamu ate ate wenamala nenkomawo newaffe mu bakatuliki wenamala nensala nendokoka. Ne kati basonga mekole ntya so abantu abatulaba basibule bagamba amanyako amanya agange yenzolebwa Elijah eyeddira ente muzzukulu wa Kakoza ekaliisizo era mbagala nnyo mbeebaza okubeera nti mugoberedde programu yaffe eŋŋanzi era mbeebaza kubanga mutubeereddewo. So
tubeebaza nga Bongo Charity Foundation timuwaayo obudde bwammwe n'owaayo kaddatako n'osobola otugoberera. Mukama akuddizeewo. So mbasaba tusooke tweyombekeko tusabe. Taata Kabaka wa Katonda Isaaka ne Yakobo, Taata Kabaka Katonda Isaaka ne Yakobo langa tujja mu maaso go gye Taata Kabaka wa Bakabaka, tukwebaza kubanga obadde wamu naffe, tukwebaza olw'abantu abali otugobera ku program eno Taata Kabaka wa Bakabaka. Leka omwoyo w'omutukuvu Mukama Taata Kabaka wa Bakaze we bajje Taata Katonda omungi omwagalwa, tukwebaza kubanga obadde nga wamu naffe mu buli kimu kye tukola. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Webale Yesu, ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Amen. So sigadde nga ffe mitandikira Bongo Live kw'obadde. Mukama akuwa omukisa. Bye bye.